Kandi ne mmebbo mulungi katandike nga tubategeeza ebikulu ebyabadde mu gataliiko nfuufu. Omukadde eyaggalirwa olw'okweremeza ku kibanja kye ayimbuddwa awatali Kakwakkulizo. Bwe natuuka bampa ekiteeteeyi kya kyenvu. Omubaka Call awugiza Zaaka Agakonde agamuwunzizza bw'amusitudde mu ntebe mu kuyisa ebbago ly'emmwanyi. The bill has been passed. Ebbago ly'emmwanyi liyisiddwa, Speaker Mongo n'alabula abamutiisatiisa. No amount of intimidation can ever move me away from where I am. I will remain the smiling me. Emyaka 15 egya Bukedde TV1. Abeekiwawu bakyatenda ennyonyi eyagwa mu kitundu kyabwe. Batuumawo airport. Era tuyitawo ku airport ekiwawu. Kale omulabi waffe webale nnyo okubanga okkalidde kati katunyumye agataliiko nfuufu. Kyaddaaki omukadde yakwatibwa n'asindikibwa mu kkomera amaleyo emyezi 6 oba si kyo asasula obukadde 5 ayimbuddwa. Onattotodde ennaku gy'ayiseemu ebbanga ly'amaze mu kkomera wabula ne yeebaza Ssaabaminisita olw'okuyingira mu nsonga ze n'ateebwa awatali Kakwakkulizo. Kyaddaaki kkooti eyimbudde omukadde Aisha Nakanwagi w'emyaka ekindi yasibiddwa mu nkomyo ku ntandikwa ya wiiki eno ng'alabika okujemera ekiragiro kya kkooti. Nakanwagi yasiima maaso g'omulamuzi Aloysius n'atujjuka ku bbalaza n'amusomera omusonga okukemera ekiragiro kya kkooti bwereebeza kutakira bw'adde nasalirwa okusasula obukadde 50 oba okwebaka mu nkomyo ebbanga lya myezi 6. So oba osasula obukadde 5 kati leero oba musindike mu kkomera emyezi 6. Olemereddwa okusasula ssente ezo ezakuvunaanibwa osindikiddwa mu kkomera kumala emyezi 6. Tugende. Kyokka leero Nakanwagi ayimbuddwa awatali Kakwakkulizo leero tusse mu maka ge agasabye ku ttaka Naluzaale kasijagirwa n'alombojja byayiseemu nga n'embeera y'ebyobulamu ebadde etandise okunafuwa. Bwe natuuka bampa ekiteeteeyi kya kyenvu ne bampa akatambaala ka kyenvu. Antwala ndi mulwadde nina emimiro ekiro kyajja gyabadde gizibikidde. Ono ng'alina muganda we babiri nabukeera toopisi tabanyinyudde nga batatunanako ku ttaka lino wadde n'okukwata ku ssente zaalyo. Ate ne jjajja yennyini yagamba temutundanga temuteekangamu esalusalu. Bagamba nti tebalina nsuubi kufuna bukadde 5 kubadde bazirya ate nga si bawala bato tebanagenda kukuba okuzinoonya. Baali bansaba obukadde 5 ne mbagamba nze situndanga kibanja ate ekyokubiri nze sirina ssente ndi mukadde siri muwala nti nagenda kukuba nenzinoonyaayo setunda naye tuli mirambo batusaba obukadde. Wano basimidde Ssaabaminisita Robira Nabbanja obutabavaamu. Neebaza maama Nabbanja ne bannange bonna abanjiriddewo omubiri. Tweyanzizza nnyo siina bwe nkutuuka nandikutuuse kubanga maama watuyamba dda ne bagamba nti ogaba panado temutubulya bya Nabbanja talina na buyinza oyo mugabi wa panado. N'abulugana basimye Ssaabaminisita Nabbanja olw'okulwanira ettaka lyabwe wadde nga bawejjere. Era banaye nga twebaza maama Nabbanja RCC taata mwebale. Tubadde mu nnaku nnyingi nnyo nga maama waffe entwala gye bamutwalamu ngambi. Nera mama tusaba ensonga eno eggukire ddala tuve mu bunkenke obwo abasajja be batutambulizaako. Neebaza maama Nabbanja okutubeererawo. Bakiikidde ensinga ofiisi y'ebyokwerinda e Masaka olw'obutafaayo ku kiragiro kyalekebwa Ssaabaminisita ku ttaka. Prime Minister bw'ajja mu kitundu BRDC BRPC bateekemu amaanyi baleke kulinda kumala kukwata abantu. Ate Prime Minister addemu ayogere basooke baveeyo okulumba abantu mu kkooti okubajja. Alassi w'ekibuga eky'e Masaka Uddu Hussein ategeezezza nga Ssaabaminisita bwe yayingidde mu nsonga eno bw'atyo ne yeewuunya lwaki ebitongole bya gavumenti byali badde bikunagana ku nsonga eyingidde
Musa Minister ebimu abamu bayinza obituna ne bagamba kino teyandikoze naye as a prime minister of a country abeera n'ensonga lwaki abakikoze era omuwaaka akatiibwa agumiza abakadde bano nga batalina gye balaga n'asuubiza okugonjoola ensonga eno. Oludda luli lwe luvaako obuzibu nti wetubayita nga bakola ki nga beekweka. Jacinta Bwanika yakusakidde gulino ku Bukedde TV. Kale ate bwe tuvaako e Masaka ne tuddako wano mu kibuga mu Parliament, Entebbe etabudde ababaka Anthony Akol ne Francis Zaake ow'Emityana okukakkananga Zaake bamuwujjiza gakonde gamusosola ndaggu agamulese kanzuuzu era agenza okuva wansi nga oluba takyaluwulira. Babadde mu lutuula lwa Parliament olw'okugyawo ebitongole ebyenjawulo omuli n'ekyemmwanyi nga kino kivudde ku mubaka Zaake okulumiriza nga bwe waliwo ayingidde n'emmundu. Okuviira ddala ku makya ebyokwerinda binywezeddwa ku Parliament n'okugyetooloola nga ababaka beetegekera olutuula olubaddemu okuyisa ebbaga eriruubirira okugatta ekitongole ki UCDA ku Ministry y'ebyobulimi erimanyiddwa nga Coffee Amendment Bill 2024. Ku wankaaki wa Parliament buli yabadde ayingira ng'asooka kwazibwa era ng'alina okuva mu mmotoka n'ayita mu kyuma ekibaddeko abasirikale. Ekitali kya bulijjo ne Speaker Anita Monk, omumyuka we Thomas Tayebwa n'akulira oludda oluwabula gavumenti nabo bagiddwa mu mmotoka zaabwe ne baazibwa. Ababaka abamu bagenze batolotoma olw'aba ebyokwerinda okubayisa mu ngeri etali ya bulijjo. Bulijjo simanyi nti emmwanyi y'amaanyi bwetu naye kumpi balakisi zonna ziweddeyo. We shall debate obwongo si busiru. Ku ssaawa nnyo olutuula lutandise kyokka sipiika olubadde okulugulawo akulira oludda oluwabula gavumenti Ssennyonyi n'ayimuka okusaba sipiika okubaako by'annyonnyola ku katambi akawulikika ng'aliko ebigambo by'agamba nti byali bisosola mu mawanga n'okulaga kyekubiira mu bbago ly'emmwanyi erifuuse Namulanda. Perhaps beginning with an apology and then we see how we take things from there. Sipiika amusabye alindeko batuuke ku bbaga eryo nga lwagenda okwanukula buli ekyaliwo. And I will respond to it when I come to the issue of the coffee bill. Omubaka Ibrahim Ssemujjunganda naye ayimuse n'alaga obutali bumativu olw'engeri ab'ebyokwerinda gye bayisizaamu ababaka nga ne sipiika mu mutwalidde. We are removed from our vehicles. We are being stopped from parking. Ono alaze okutya nti ne mu lutuula mwandibaamu abalina emmundu bw'atyo n'asaba sipiika bonna bafulume baazibwe okusobola okulwetabamu. I am not certain that there are no guns inside this building. And I am raising this because some of us have fallen victims before. Kyokka nga sipiika akyayanukula Ssemujjo, omubaka wa munisipale y'Emityana Francis Zaake atandise okuleekaanira waggulu nga bw'alabye omuntu alina emmondo mu lutuula. Being a victim of gun violence in this country, Madam Speaker, I've seen one of the security operatives inside this house, the one who is behind where you seated, Madam Speaker. Let him be subject to a security check. He has a gun. Which one? My bodyguard? I don't know your bodyguard, Madam Speaker, but it's a security personnel. Mu kumwaza bamusanze na radio koolo ekitamatiza Zaake naye kennyini n'asituka okumwaza wabula ng'emmundu gy'ayogeddeko nti alabye terabikako. No, let him be checked. Remove your jacket. Honorable members, the sergeant at arms has checked and there is nothing. Yes, there is nothing. Zaake mu kuddayo okutuula ekifo kyabaddemu asanze omubaka wa Kirk South Anthony Akol akituddemu n'amusaba aveewo wakati mu kumusindiikiriza ekijja omubaka Akol mu mbeera n'amufuntula agakonde. Paalamenti yonna ekyankalanye n'ekizeeko kubadde kusikangana bitoje na kukubagana.
Ab'ebyokwerinda mbanguye okugyawo sipiika ne bamufulumya olutuula okumutaasa akavuyo kano. N'amyuka Ssaabaminisita owookubiri Zakababaka ku ludda oluwabula gavumenti bamusitudde okumujja we bamukubidde agakonde ne bamwebasa ku ntebe y'omu maaso ne batandika okumuwujja. Ababaka basigadde bayimiridde wakati mu kusoberwa nga n'abamu balabiddwako nga bawaga. Gye bigweredde nga ne bannamawulire babafulumiza era ne babaako babasibidde okumala akaseera. Kyokka ebifaananyi ebitambula ku mikutu emigatta abantu biraga nti amatala mu kisenge ekiteesezebwamu ku paalamenti gaggiddwako. Olwo abamu ku babaka ne bafulumizibwa kiwalazima okusobozesa paalamenti okugenda mu maaso. Bannamawulire nabo bakkaanyiza obutaddamu kukwata kigenda mu maaso mu lutuula lwa paalamenti gye babagobye nga tebaweereddwa nsonga nga n'abamu bafulumiziddwa ebweru w'ekizimbe kya paalamenti. So tetulina musango gwonna gwe tuzizza kutwala kamera zaffe mu chambers okulaga bannayuganda ebigenda mu maaso. So okuva kati tuyimirizza okukavalinga entuula za paalamenti okutuusa ng'obukulembeze bwa paalamenti businkanye bannamawulire n'abakulembeze b'amawulire abasaka ga paalamenti tukaanye security yaffe eri etya. Bannamawulire gye babadde ab'oludda oluwabula gavumenti gye babasanze nga baagala okubaako ne kye boogera nabo ne babasibira ekikookolo. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Kyaddaaki paalamenti eyisizza ebbago eriggyawo ekitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi ki Uganda Coffee Development Authority oluvannyuma lw'okusika omuguwa okubaddewo nga terinayisibwa sipiika agobye ababaka 12 okumala entuula 3 olw'okwenyigira mu buvuyo obubaddewo ate era n'alabula n'abo abamutiisatiisa. Oluvannyuma lw'akavuyo akabaddewo mu paalamenti sipiika Anita Among akomyewo okukubaganya ebirowoozo ku bbago erya Coffee Amendment Bill. Wano sipiika Among agobye ababaka 12 mu ntuula 3 lwa kutaataaganya lutuula. Abayimiriziddwa kuliko Anthony Yakol omubaka wa Kirk North ng'ono yafutiza omubaka Zakaaga Konde, Shamim Malende omubaka omukyalo wa Kampala, Asinas Nyakato omubaka omukyalo wa Hoima City, Susan Mugabe omubaka omukyalo wa Buvuma, Isaiah Sasago wa Budadli East, Evans Kanyiko wa Bukoto East, Charles Tebandeke owa Bale County ne Aloysius Mukaso wa Lubaga South. Bw'amaliriza okubayimiriza mu ntuula zino, sipiika n'ayimiriza paalamenti okumala eddakiika 5 n'eryoka eddamu. Bakomyewo okuteesa ku bbago erijjulula ekitongole ky'emmwanyi ki Uganda Coffee Development Authority UCDM obufunze okukiza mu minisitule y'ebyobulimi. Ababaka bekenneenyeza kawaayiro ku kawaayiro n'oluvannyuma ne liyisibwa. I put a question that the clause 12 be amended as proposed. Those in favor stand, the contrary nay. Mu kujjawo ekitongole kino gavumenti erubirira okukendeeza ku nsaasaanya y'ensimbi mu bitongole bino. Muzimu ku nnyingo ezirimu ke katundu 42 akakubiriza minisitule y'ebyobulimi okukunga abantu okunywa kaabwa. Ssentebe w'akakiiko k'ebyobulimi Agnes Linda Uma yeewuunyiza bwe kinaakolebwa kyokka. Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka n'omubaka wa Budadli West Nathan Nandala Mafaabi ne bategeeza nti omulimu guno gavumenti erina okugukolako. There is no need for the ministry to be mandated to promote consumption of coffee by law. For purposes of this section, the authority shall conduct awareness on coffee consumption, conduct behavioral change communication among the public to encourage the drinking of coffee, and 3,
build the capacity of local roasters, coffee baristas, coffee brewers, and any other stakeholders. That now we want the ministry to be the advertising agent for people who are producing coffee locally. Akawaira akanamwesato kawa minisita obuyinza okugereka ensimbi ku mwanya ezitundibwa ebweru w'eggwanga kye bagambye nti kiyinza okuvaako obuzibu. Chair, there is no way a minister can levy. I think here they could, to be safe, the ministry shall levy a charge, not the minister. Wano kiriyo wakiwanuka awabudde. Many of these levies and things that have the ability to create a tax are normally signed off by the minister because it's an executive function. Yes. So if you say the ministry, then that means anyone in the ministry could do that. Nga bamaliriza ebbago lino liyisiddwa era kati lirindiridde President okulisaako omukono. I put a question that the National Coffee Amendment Bill 2024 be read a third time and do pass. Those in favor say on the contrary, nay. The ayes have it. Speaker agambye nti tajja kwetonda olw'akatambi akawulikika ku bigambo ebisosola mu mawanga. Agamba tayinza kwetonda okuggyako ng'obujulizi buleeteddwa obukakasa kino. If anybody thinks that I mentioned what the leader of opposition mentioned, I want to urge that member to bring a documentary evidence, and once it is laid on table and it is true, then I will be able to apologize to this country. Agambye nti ebigambo ebyo baamutegeera bubi. From the onset, I wish to state I was quoted out of context, and I want to assure members no amount of intimidation can ever move me away from where I am. I will remain the smiling me. And now that Trump has even won, the sanctions are gone. Amabago gano gayisiddwa nga babaka abali ku ludda oluwabula gavumenti beekandaze olw'ensiitaano ebaddewo bagenze mu ddwaliro Ensambya okulaba omubaka Zaake gy'ajjusiddwa. Akulira oludda oluwabula gavumenti Joe Ssenyonyi ategeeza nti wadde ebbago erijjawo ekitongole ky'emmwanyi liyisiddwa babadde tebakkiriziganya nalyo. Muyinza okuba mulowooza nti mulwanagana naffe ng'ababaka aba opposition n'aba NRM abamu abakkirizanga bwe tukkiriza ku nsonga n'emmwanyi. Nedda temulwana naffe, mulwanagana ne bannayuganda. Omubaka Zaake era ategeezezza nti ensonga y'okumukuba tagenda kugireka kugenda etyo. Kati munomba kukkira wano wansi w'ensimbu wano. N'ababaka balala boogedde ebibatuuseeko. Ne banguyira ngenza okujjukira okutegeera nga ndi mu kimotoka naye nga bankuba ebikonde bansikambula. Muno mu mabeere abalala bali ku bisambi naye kyewuunyisa abasajja okubanga be bazze ku bisambi byaffe. Tetulina kukakafu nti ebikonde ebimukubiddwa ku mutwe n'obuvune obw'enjawulo obumukoleddwako kubanga tabadde akola eka yamukubye. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulire lino. Mwebalire ddala bannaffe akadde ako ke mutuwadde ate tugenze mu programu ekyenkya. Programs endala nyingi zikyajja weewaawo n'agataliiko nfuufu mu ttuntu gye gali ku 6 n'ekitundu. Tulina agabutikidde ku ssaawa emu n'agataliiko nfuufu ku ssaawa 4. Tubagaliza okusiiba obulungi mweraba.